Infomedia yafetu kusensonga Inze bwe natuuka gwalinga muti guli awo nasangayo ekyoto. Ekyoto bwe nasanga ekyoto natunula nasanga omusoto ogwakula. Budde bwakiro. Mutwe wagusanga guli mukwota. Omusoto ogwo gwali ekyoto kyali wakati w'omusota. Gwezinze bwe guti gutwetoolodde nga nga tuli wano. Ekyoto kiri wakati w'omusota. Ye kiko gwakula ne gukola enkata. Ekyoto kiri wali mu makati. Wakati w'omusota. Mukwano gwange bamuwa bbaga. Sente bazimu. Mukwano gwo ngo bagenda naye. Nakulinda ompe ku sente nanga nkwe ku sente je twali nga walabayo sente zinazijja. Nangamba owadde okimanyi buli mwezi nziika. Nanga asula bamuweereza emisota. Abaali awo nga alina omusota. Bamugamba nti ekintu kyonna ky'olaba ewo totya. Asula na misota ewuwe. Nga bulijjo Tamale & Sons Business Solutions Natete feba noddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'ebyamasanyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale & Sons Business Solutions. Wow, it is very comfortable. It's a Tamale & Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fina. Mama Fina obonoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubalwa lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook, oyo mufere si Mama Fina. Tukamenya kitundu kyaffe kyakubiri tulina Justus ku mboozi gyagenda okunoonya obugagga mu Illuminati. Ekitundu kyaffe kyasoose twakomyenga ali Tanzania yagenda nalinnya eryato okumala okuva ssaawa 10 kuva ssaawa 5 ogw'ekiro natuuka gye baagenda ssaawa 5 za kiro tebereza 11 12 2 3 4 5 saa musanvu nga ali ku mazzi. Muli ku mazzi mutambula. So gwe wenna nga oli eyo gwe muvubuka kikuddira TikTok eno tugibeerako kujjudde abafere bangi. Ojja kusanga TikTok sangako abeeyita Doni. Tulina Doni Fatu. Alina koko yenywera. Bamuggyemu. Akateka kyako. Anyway, munaye ku TikTok okwo osanga balina agasawo ga ssente, osanga batadde emisota neyese emisota mbadde agajegere ayambadde agaweta nebosanga otadde yesibyasibya agantu nosanga oli ssente aziyaawo. So abantu abo bagendamu bakuyingiza mu bintu bibaliise nga Illuminati mbu nenga bya bulimba bagenda kubabba bagenda bamayira obudde babasaddaase n'abantu bammwe nenga tewali sente olina gyekolerera olina kukola sente olina kukola sente byogiraba eba n'ebizibu ogirya kivubi bumala we bamuwa dola Wabamuwa dola n'akyaza omuwala. Kati omuwala yali amanyi nti amwagala n'amukuba akajiiko. Kati kumba omuwala yakajjamu embuto enza.
tamwagalanga nako Yes, before. Kangamenti ngeli jenduse masoko lero banange. Apana yenyezo. Nako sente tuma. Obyembise mu bingi. Kuba obeerawo omwezi gutambula ate guno omwezi tubadde baavu. Nnyo. Munnaye tugende batuwanze bampa dola zange ne bazimpa. Neza ngamba nazikola munki. Nange nayo zake nnaku. Nayo zake nnaku awo. Kawade ne bamuwana $1. Oh. Bamukuna agamba why baby oli wa. Chichi umalu. Chichi. Yategedde nta wakuya akajiiko. Tategedde. Naye okoze, mama nali akoze. Munaye omufende yagera wali ku muganzi lwaza n'avungisa. Mubanye kutwayo $1 10 yani n'avungisa sho. Nakuba akasimu. Jangu baby. Jangu. Mwana ja bagenza awo balidemu ku chips baga KFC. Shiro. Wamma onjagala. Kati si kwagalangako kwagalako sente. Nakalina omudidi. Nakweba kuwa $1. Naibawo gwenja. Saba kwa kugamba. Sare jakwa dobi yoji naba. Beno batugamba bali 90 onkantu kasa kwa sente. Rachukula mja makulu. No. Tulane mentality nti wampa lero napaka kadde nchaja kumpuka lya bulya. Kagweo. Naye nze wala wacho abantu kyenabuuza omuntu aganso mulimu abantu batikako gulina okasa kwa sente tozikola mu kyamakulu biki gwakuwa sente manyi ntingenda zikola mu kiro era okikola ne kigwa naye wakuwa oludde okulya ku chips ojja kulya chips ojja jirya so wakuwa sente njaleeta bulijjo kyoyegombye zigwawo. Anyway abavubuka bali bambi twewale kunoonya sente ezitutakoleredde tunonye emirimu tukole otugenda okufuna akasente. Kitundu kyaffe nekyokubira tuteekamu akasente Batamalandi Sons basangibwawo Nateete opposite Shero bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi kamada gwe tonna kubaka kajiiko tonna kubaka naye otuwa bujulizi nange nja kukagezaako wakageze kwani buzibu siina osobola tukakuba kajiiko netulira mansita waffe kakubye dda. Anyway ayina obwangu Tamalandi Sons batuukirire gwe alina kyotunda naawe gwayagala kugula batuukirire kyona nafe abaziwa and Sons balina beddings yonna buli kika. So just as twakomye wali nga muli ku mutambude mutuuseyo ssaawa 5 gwakyo bwalo kitinga weesooza ekabada gw'osuudiyo ojja kwebesa omusajja kuddamu okumpa olugambo olusi olugambo twawudde umalo gye tuvudde omanyiiyo tulabye ebintu bingi amma tukomye nga mutuuse ssaawa 5. Next before malensaba bena amaze story yange yamufunira akado ntuseko maaso ga mafiina njamutuukirireko wanaba nga akundumye kuba nakiro kakitangaze mu kamera sirina lukusa lugenda kwetika kuteka mu motoka wako boda nti mutwe wa mafiina nti ye yalina okumpa woda naye asooka kunda bakugundi olugero lwange oba kuba tamanyi nze nyizo bamumanyi naye tamanyi omukubi n'omunyonyera mu kyomwagaza kuba oli muntu omukulu ebyaddala tojja gamba nti ngenda kukutuusaayo era newenamukubi yasinga nti waliwo omuntu ayagala kukola ajja kumbuuza agamba ki muwe nnamba yange. So abantu bangi balina mentality yagenda otutuusa nze nyinza okufuna chance neŋŋamba engeri gye nkufunye neŋŋamba ono omusajja
okusinsiira embeera ze yanyumirizaako bambi yeetaaga ku buyambi oba omukolako bukozi oba omuwa omukisa naye wanalaba pulogulaamu eno bwanankubya nangamba akwagala oyagala ennamba yo oba ngamba nti mukutwale nja kukutwala problem njajje muweereza irabyeko nga bwe muweereza neyanziza naye mama Fina nange ndi kusaabu n'obudde ngeri gye nfunye chance naye nentulamu ne SB4 nyambo meetingeko nange bankoye embeera embi okay tweyongereyo oyo obwavu mama Fina nunguzo bwa kumale mbuze boda kumale emyaka 5 mulema bajimaze mu emyaka 2 sina chenda bantu chimba sobi chintwala boda yo giraba boda giraba mulema bajimaze mu emyaka 5 bazimbemu amayumba bakasere kofuna tekotwala mukunoonya obugagga kati obugagga obuli nenga waliwo n'omukisa banzengezaako n'okunoonya omukisa olina kunoonya mukisa kyendaba naye mbonoonya bugagga olede sente ozifuna mukuzifuna n'oziteka minogende Tanzania kunywa zitya mu nkoko simanyanga kugulamu biki nafunako ne sente miliyoni yali emu n'ekitundu nenkolako mukazi business yafa neggwawo kitegeeza nti omukisa tewali tugenda mu mbozi kati bembangeeza wa Mama Fina kitegeeza nina kunkolerako mukisa gwange nfune tugende twongereyo emboozi yetu gimaleyo abantu ebyo bitujja kubyogerako so mutuuka otuuka Tanzania sawa 5 za kiro mumaze ku mazzi tuli ku mazzi 10 sawa 10 paka sawa 5 tuli ku mazzi olwo tutuuse aho twatambuzaawo na bigere kuba bona tusuula eri tutambula bwe twatambula eyo terwali na lusozi Tanzania sala bona nsozi za amaanyi twatuuka mu kifo era twasangayo abantu nenga nze sibitegeera budde bwa kiro bakumye ebyoto kati mukwano wange kuno ye yasookayo sitera sookayo bwe yasooka kubanza nasigala bweru saafuna chance okuŋŋamba ekyaliyo bwe nayingira yali muntu yaŋŋamba kalinga yanfulumya ebweru wena engeri gye wakula wali emiti egyakula nga bwolaba omutoogo kiro manju yaŋŋamba genda ekintu kyogenda osanga tokitya kyekisembayo ofune sente zo teri bukakulizo bw'amaanyi tukola saddaka naye ya bisolo obogera Luswayiri oli yavunnula nabo bambuuza sente omuwendo gwenjala mbuza oyagala sente mmeka nagamba kuno sigenda kukola nsobi kwogera nyingi namugamba miliyoni 5 nenga 5 bizisobola okumala okuzimba ebizimbe n'okuvuga amamotoka kuno anti kati luli bango nasaba akawumbi ne bangoba kuno nanga akanjogere 5 Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
5 musajja yenyenye omutwe inatufulumyayo ngolo milioni 5 alaba nga ntono banga nyingi kati nze simanyi oba zaali nyingi oba zaali ntono nenga omanyi sente oyagala nyingi wano tetuziina oba kugamba sente eyo tetuziina wano nyingi ezo kati ye mukwano gwange bwe twafulumayo yambuuza ye asabye miliyoni 2 bwe yaŋŋamba ye asabye miliyoni 2 kati ne baddamu ne bayitaana batunga bagala sente mmeka nibaga bana simanyi nakumanya bagamba tafune n'omu akatale k'owino tasobola funa okimanya omusajja sente ze yaŋŋamba sente togenda funa sente z'osabye nnyingi ogenda kukomawo nabinemmanga ogenda kukomawo yaŋŋamba embuzi yanaŋŋamba enkoko alina ebintu bye yaŋŋamba bye simanyi nakumanya naye nga badde ozina sente meka 3,000 juga nagawaddeyo gwe bayita bakongoozi batugjeeko dda sente nenga kati ki ekigenda mu maaso ngenda funa sente nga siraba bigenda mu maaso bikola ku nsi ogenda funa sente naye si leero nenga kati tugenda kola tutya kuba kyenvudde nga wala nga sisobola kukomawo yaŋŋamba olina okukoma bw'oliba nga tokomyewo bw'oliba ofunye obuzibu tonenyanga muntu yenna oba kandi bw'otuuka wano olina okumaliriza ensonga naguma neŋŋamba waayo sirina kyakola kankomewo mukwano gwange bamuwa bbaaga sente bazimu mukwano gwo gwe wagenda naye bamuwa bbaaga yaŋŋamba yasa miliyoni 2 nanga tugenda kuwa miliyoni 10 ate naye wasaba miliyoni ye yasaba 10 ze nasaba 5 ye yali asaba 2 nanga tugenda kuwa 10 bamuwa sente kyemisa za Uganda nenga muri Tanzania Mubaga najja nazo sente yajja nazo buno obudde tetwogera twalinya ne tuvaayo nze nakoma mulabako nga tutuuse Masaka okuva naye Masaka nenga yali mukwano gwo okuva temudanga mukwogera sidangamu ku simu twayogera ku WhatsApp kati simu njikuba teriiko kuba ku simu teyitamu kati nali ndi awo naddamu nankubira ku simu endala ku namba endala nanga muganda wange waddayo tewaddayo namuganze siddangayo nambuuza naye oliko Katonda oliko olubalo w'ekika yakuyamba obutayingira bintu ebyo lwaki buli gy'ogenda bakita kasengejja lwaki bakusengejja ne bakuyitamu wadde okimanyi nti ye Katonda akuyamba gwe lwaki ebintu by'ogendamu togenda mu maaso nabyo ekindi wali otudde n'okyebuuza ne muganze nakyebuuzako nenga kirabika ebyo baffe tebyagala nfune ssente byagala ngaggawale olwo yakunyumizako nti ye yagaggawala yali ku ssimu aŋŋamba sinamubuuza ne mubuuza kyekyagenda mu maaso nakulinda ompe ku ssente nanga nkwe ku ssente gye twali nga walabayo ssente zinazijja naŋŋamba obadde okimanyi nti buli mwezi nziika namubuuza oliwa yagaana okuŋŋambayo yaŋŋamba ndi wala muganda wange naye yali yaŋŋamba ewaabwe Gaza Road baitu batya Kayunga yali yaŋŋamba Kayunga
yagana okuŋŋamba nemuzooliwa nemuzooliwa naŋŋamba okuŋŋambayo naŋŋamba naye bw'oba tewaddayo bambi guma toddayo. Nenga akoze ntya yamala naŋŋamba buli kimu sente bazimuwa naye sente ezo alina okukola saddaaka buli mwezi alina okulinnya ddeyo. Yaŋŋamba oba oli siriasi ng'oyagala sente jangu tugende. Namumiitinga yali mu TX. Wagenda naye mu kugenda naye wano yali mu mbeera ki nga temunnagendayo mu kugenda? Yali akola mu kikuubo. Ng'akola ki? Naye nze nali nteramuvuga. Twakwatigana mu bona nti yali kirayanti wange teramuvuga. Twogera ku mboozi ey'okufuna obugagga bwe twakwataganira. Nga nina namba ye nga nina eyange twebuuza. Agenda okudda nga ali mu TX? Nadda musinkana nga twavaayo so omwezi nga mulamba. Bino byengamba kati biseeyo emyezi mwaka gunaaterawera. Hakati mu mwezi gumu yali avuga TX kati kugenda mu mwaka ayinza okuba kati avuga nze mpe. Ate kati kuba kati nze ebisinga awo byaŋŋamba ŋŋambako bitono. Ekisinga okuŋŋamba kwe kuŋŋamba tiye buli mwezi kumpa aziika omuntu we. Kati baggwawo kuba ku luli gwali mwezi ng'aziika kati gugenda mu mwaka baggwawo. So kumumiitinga nga ali mu TX yakunyumizaako? Yaŋŋamba bintu bye yanyumiza yaŋŋamba bwe twavaayo jjukira ali bakugamba bino ebintu tobyogeranga. Kyagwe obyogedde? Nze mbyogedde. Era kati wensabira Mamafiina nti balimu okuntwala ku ebyo byeŋŋambye. Nanga bino ebintu tolina byogera kiba kyama nga olina ekyama naye ekyama waliwo ekikoma. Olina okuba n'ebyo naye wabayo ebikoma. Musajja ali mu TX natena okugiyingira nasigala ku booda yange ng'enyirira eri ku BP. Ngakubye essuuti ng'ayamba yayita kubye essuuti naye amadde gyentoye nga olabya ddala mutalina kasente. Yakuwayo ku ssente? Yampayo $5,000. Yaŋŋamba gwe oli lwedde tuddeyo Tanzania kuba yanga buli mwezi addayo. Yafuulayo makaage. Gwe tewaddayo? Saddayo natya. Wadde ekyatunyumiza nti wewatuuka eri nagana mufulume kyonosanga mu muti woolina okukufuna sente kiwasanga ki? Nze bwe natuuka gwalinga muti guli awo nasangayo ekyoto. Ekyoto bwe nasanga ekyoto natunula nasanga omusota ogwakula. Budde bwakiro? Bwakiro. Omusota wagusanga guli mu kwota? Omusota ogwo gwali ekyoto kyali wakati w'omusota gwezinze bwe guti gutwetoolodde nga bwe tuli wano. Ekyoto kiri wakati w'omusota ye kikuba gwakula ne gukola enkata. Ekyoto kiri wali mu makkati wakati w'omusota. Olina ebintu bye bampa nga agenda obisuule ogenda bisula mu muliro ogwo nabisuulamu. Omusota tewagutya? Saagutya. Gwali ukoze bwoti nga guyimiridde. Gwimusiza omutwe ng'ogenda okumbojja. Naye saagutya banga atotya. Tegwenyenyamu ko omusota? Gwenyenya kola bwe newola omusota ngugula ki? Gwa gwenyenya. Nasuulamu bye nasuulamu nenkomawo. Nenkomawo ne mugamba nvuddeyo. Ono yalavunula n'agamba naye sente wasabye nnyingi. Sabye $5,000,000. Kati kyesimanyi tebasaba sente nnyingi. Sente ekyo nakyebuuza. Ezisaddeyo ko basabye $1,000,000 nga 15. Nzireyo kati? Ebintu eyo okusinziira kyali wange bye yaŋŋamba. Yaŋŋamba okola booda. Sigala ng'ovuga booda. Tomanya mukisa gwe guliyitawo ojafunawo ng'olabye ng'oyiseewo ng'ofunye sente ze ez'emirembe. Kuba yanga nze nsula seebase ng'ayagala nakkaaba.
Nanga asula bamuweereza emisota aba ali awo nga ali n'omusota bamuga nti ekintu kyonna kyolaba ewo totya asula na misota ewuwe avuga TX abeera Kayunga neki uzuga simanyi ntayinza ogwa ku video yange naga rombo yaye agamba nze kasibire ntemutuukeko tejja mutuukako era newe nebe mutuuseeko ebe mutuuseeko so boto n'obuvaako okubunoonya oba nakatwe kyabunoonya SB4 obugagga oba okunoonya mu obwa sitaani kale mbito obwa sitaani nabuvaako sikyabunoonya kye kyabukujjisaako wabufuna bye binasanga e Tanzania binasanga e Tanzania byali bingi ate nabonaabona nnyo kumanya okusula bweru tewali mayumba Tanzania ate bakkiriza kwebaka musisira yawe oba ofuuse musamize ezo olina otuula kwe balaza otuule mpaka ku makya twambala bijaketi kolo saatwala jaketi nalinga bwendi kati n'osula awo olinza omudidi n'ovaayo nga tofunye yadde nga sifunye sente bankatira kimu wasabye nnyingi olwokendeezaako chance batekyaliwo namakale kansabye miliyoni nga 5 nanga ojja kukomawo kati mbalabalamu okuvuga ate nzire Tanzania kumpi lunaku lumu n'ekitundu nga muli mu kkubo olwokomawo Uganda mama abana omugambo otya ekirungi omukazi wange yawambe ampulira muze bwemugamba ze tombuuza yambuuza naye wasuzeewa omugamba naye bambi gye nagenze naye yakufuna sente namugambako soka ne mugamba tombuuza obusungu nalina bungi sente zange nawo obusungu bwe sente zange nawo obusungu bw'okunyima sente nina obusungu bw'okusula ku kiro bwereere nawo obusungu bw'okutena kuzange memeka nga sikola juga namulekera sente nge namulekera emitwalo 3 namuga sente ezo zirye bulungi tiji inatamanya natamate amanye kigenda mu maaso zirye bulungi nze namugamba naje manengenze funa sente n'ebiganye ndowooza kazi wangalize nabivaako ne tudda ku kirala so mukubalabala mu sente zoyonoonye ng'ogenda mu ebyo ebintu singa bwazongera mu business onozutuka mu business oza singa eriruddawo kuba mbalabala mu sente ezo nayiwamu sente ezo nnyingi miliyoni ng'emu n'ekitundu gatako transport zinanywanga amafuta nga ngenda Bunyoro ezo sente zonna zaali sente ono wano Mityana Road zinateeka waawo gwesimanyi esente ezo zaali badde zintwala mu maaso naye ate SB4 kye nagambye n'omukisa nagwo mukulu SB4 bakuwa miliyoni ezo sente zinali nsaba bazikuwa nga si musamize yazikuwa ne zifa ne ziggwawo omukisa nga tegubaddeewo ekintu kye nazuula nti ekintu kye bayita omukisa kintu kikulu kintu kikulu so bayinza okuwa sente obugagga ne butandikira oli nga kere nagamba waayi singa ofuna chance endala ey'okuyingira Illuminati osobola okuddayo n'oyingira kuba Kamado alina omuntu alina Illuminati ani alina ate akola sisobola ate otasaba bingi agamba asaba ki asaba mbaata nofuna chance nze kankugambe kino nze kati omuntu asobola okunkolako nga nzikiriza mu mutima gwange nga mpulira ndi comfortable ye Mama Fina teri mulala Mama Fina sina bujulizi nti sina muntu yena gwe nalindabye nti alina obugagga yabuja wa Mama Fina nenze bwe bucha ku makya Mama Fina nga mpise nanga just jangu nengenda nsobola kukkiriza n'omuntu yena asobola kukkiriza kuba sibaawo ntamugobera ku live ngane Mama Fina ku live akubiriza kukola nga nenga walina omukisa andi yakubiriza kunoonya omukisa then okole
tuve ku zino ssente nti bagenda kugamba nti meeting omala koyo obukadde 10 kunoonya mukisa okole ekyo atera okugamba tiwakeera nanga jangu kuteereza omukisa gyo awo ngenda nga ndi mugumu newema sisuubirayo ssente tagenda kumpa ssente naye nga yekedde nampita mba mmanyi agenda kunkolako alabe ekyo ekinondoola ateereze emikisa gyange nga tuwumbawumba ebbanga limaze ng'otambula mu bintu ebyo kiki kyofunyeemu byenfunyeemu bingi myaka gyomaze ng'obitambulamu ebirominati ofunyeemu kuba jjukira kyali wange namala nenkyankalana naye ono gwenkola naye sente ezo zanfuukira obuzozi mu ddiza ssebo sente zambula jjukira ngenda noonya mikisa bugagga ate sente nezigaana nebyakupamba nogera ku booda nokolayo emitwalo 3 olina famire booda olina okuzikola sente tezimala ofunza SB4 sente ezo akaseera kayitawo asimusasudde sente ezo n'agamba mbanyiize n'atandika okugamba buli omu nga bwe nagenda mu Tanzania nga bwe nagenda mu basawo nga bwe yazimpa nga ngenda mu basawo ntuyomba ne tucankala naawo yakulalasa mikwano gyange kusinga benkola nabo ku stage bulana bakimanya nti wagenda mu Illuminati bonna era osanga bona banjeeya nti nagenda mu Tanzania nesifuna bugagga kindo byao ne kinuma nenga bakiri basinga nazifuna nozimuddiza ezo nazimuwa namala nenzimuwa naye singa wakiri babyogera nga ndi mugagga okimanyi omuntu bwakwogerako ng'olina ssente ate alina kyazaawo so kati mwakyankalana takyali kyali wange ssente ze nazimuwa byebyo byenjize mu ebyo ebintu n'emikwano nagyo so omuntu ali ayagala okuyingira Illuminati omuwa magezi ki muganda wange tatawaana ayiye nga bayiya ssente agende mu kyakya asabe we mu kyakya ogendayo n'osabako n'osabira kubanga sinakugamba akaseera ako we nayingibira atandikira ebintu ebyo nali nsabira Brazaloni ate n'ogenda mu Illuminati awo we nagwira mu COVID awo nga ndaba ebyakatonda ate birwawo noonya z'amangu naye z'amangu saazifuna nazo sente zange zaafiiramu nnyingi bye nalaba bingi so byebyo SB4 anyway kwa SB4 media tugusa ensonga programu eno ofunyemu kyakuyiga ki tuganyo sente y'obwangu naye sente y'obwangu teriyo ge mazima nno bagenda kuba bamalira obudde naye ngamba jeri sente y'obwangu naye ejeri wolifuna olituwaako damugezeeko sisobola nze lwaki ate nga nze sisobola okyalina mentality nti sente y'obwangu jeri okyalina mentality sente y'obwangu jeri ku TikTok kubeerako abasajja abambadde agaweta naye yeesiga omusota bwati ne gugira guti naliwawo sente nga nnyingi bagezako kwabo abo bafeere mwattu nabagezaako nabo babagezaako aba TikTok nabagezaako bangi naye banfeera bufezi ate nga bakufeera bati kati abo aba TikTok abamu bakugamba okuba nabo bafeezesa busiru olakira nagambu funayo emitwalo 10 ate bategera tubo tebasaba nnyingi mwattu ayinza okugamba nti leta sindika emitwalo 10 mbuziteeka ku ssimu mbogende mu nju yo weggalire ofune ensawo musente zigenda kujja omu yansaba emitwalo 6 nozimuwa saazimuwa nze sina gwe nansindikidde sente ku ssimu abanzibye ntuukayo nendaba ebiriyo nenziwaayo ne banabo ku TikTok akugamba sindika sente oba jangu twemeetinge wano olumu ase namumulaba
Kasomo kwasa sente toda mulabako. Wa meeting ako kubamu. Omuna mu meeting ako. No mwase. Namusanga mu nyondo samu wa sente. Namusanga? Mu nyendo. Kuti wa meeting ako ngeza. Bantwale. Nangamba naye nali mwegendereza koro. Yangamba ogenda leta sente tugetule ebyambalo. Nenga tubigulawa. Ogenda sigala nze ngenda bigula nzije wano mbirete. Zeni tulinye motoka tugende. Yeah. Namugamba okay. Namaga kankomeo nefula agenda kuduka. Nalinyeze Kampala nenkomawo. Awo walaba wesubya sente kati singoli mulodi. Omu najirinya mpaka Masaka obwe kitundu bakiyitaani nebo tuka Masaka eridde ekyotera we bamubiraawo mutwala 3 ne bamugamba agende ya meeting bamutwale bagiyita babitaani jibabeereyo mbasinkane manya abaluminati bamukoleko bamuwe sente ye basiba ne bazitwala bayangamba naseka ate osoka bigamba mutu nga bakubye tobiswa bigamba mutu nga tebakubye baba mukwano ngo agenda bikugamba nga kimutuuseeko lwacha avuka twagala nnyo sente z'obwerere muganda wange nze okusinziira gye famire gyenva nze siraba ssuubi ligaggawala essuubi weriri essuubi esibifa oliriza kuma nti siina ssuubi okusinziira famire mwenva ndabira ddala we nakulira okula lwa mpaka kogwe kanonyeza obwangu nze natandika okwebaka ku mufaliso nga ngwegulidde ntandisa okukola kuffe ffenna abali wano bakitaffe tebatugwira mifaliso zaaliye wakatwagireka nojja noyiya neweegulira ogugo SB4 oyinza okuba nga oliyo naye ng'olinako jjawo nga mugagga naye siina gwe nali mpuliddeko nti alina emmotoka famire yange yonna anti era naye mbanga yena kojja wange nga mugagga si agenda okumpa sente zengenda tagenda zikuwa naye wakiri ogamba omukisa gwagende wakojja naye nga wakiri guyinza okulondoola nange ne guntuukako naye kati nze gunaaviirawa olina mentalite batolina bwongo bugamba nti kankole nnyo mu famire mbeeremu nga example muganda wange tera atakola nga tukola naye kati kyenkugambye ensobi gy'okola gwe sente z'okola ate z'otekamu bintu ng'onoonya bino biruminati ngezaako okulaba kusinziira gyenva noonya mukisa gwange mbe bulungi nze kyendaba kyewafunamu experience ebeera ku lyato n'ogenda eyo etanzania nze sitowagako tanzania yo wagendayo kyesi gyewafuna kitondozo onoteragana Nigeria anyway kwesi before media tugusa ensonga embozi ya Justice ogiwulidde enyuma naye eyigiriza so abavubuka abali eyo twebereremu tukole akasente kaffe tukasevingi tukola sente ziyingiza mu bintu bya kisiru ate sikozirya singa Justice wakwata sente zo nga muzira ne mukyala wo singa akakuza ddala n'omwana ow'okulala ebyaddala ate kati nizigyendaga sirabayo kubanga sente wezanemera nga nkyati nga sinawa kuba na famire navunaanyiza obuzito wanga ki ate kati ngenda ozifuna beera n'okukkiriza kati otuuse kuyingira bubbi singa kwali kuba singa nabadda kubanga eno bintu ezigezezako ziganye eza Illuminati kati ojja kusanga ekikundo ky'abagundi ani basineeki muyingire okubba singa nayingira naye okubba nakukulu kumulimu ssente omanyi nti obba luutu emu n'ofuna bukadde bwo nga bitaano wondageyo banka wetuba kukamera nga nakulagirirayo oli redde nedda ssebo tondagayo nze okusinziira nga wembonyaabonye singa kwali kubba nga nabadda ategezaako okubba Illuminati eganye anyway kwesi bifa media tugusa ensonga fe abatugoberera tubalabula ebintu bya Illuminati bifu tebiriiyo era togezaako kumala obudde bwo banakunoonya kyakukola n'okola ng'omanye ekirubiri lwakyo beera mu mutwe gwo omanye nti guno omwaka ngenda kugulayo ka poloti yanda gye batunda poloti tokedde ku kya poloti mukwano gwange yagigula myaka 5 ng'agula poloti so tulina gye yagigula tujja kubalagirirayo omanye nti nno guno omwaka neetagalayo poloti
mandi funa yaka box kange bankole saving ntwalo 10 ngotekayo wofunye 5 ngotekayo wofunye 2 ngotekayo kujja agenda okugwako ngone kirubiri lwakyo kujja kuba maze okujigula so tubeera ne mentality eyo nti tusobola okukola funa sente nga tuzizze makubo ga Illuminati bali obere ne focus mtino ngenda funa sente nga gundi serious impadde abamu nako bali kuma mafina atwala yampe milioni 2 yampe milioni 5 ne wata kuwa osobola okukola sente nozifuna tufunye chance tu musembereddeko naye n'otuuka ne weebuuza ye yazijjawo eyo so kikuwa nawe essubi okukola olina okukola era agenda zikuwa nkyo tagenda zikuwa ogenda munyiigira bangi mumunyiigidde omusabye sente azikumi omunyiigira naye takumanyi takulinako Luganda tena wakuyita onoomunyiigira nosenga olinga bana funa simwagala bannanga nze simwagala naye nga omuwalanira ki olwokuba takuwadde so mukunoonya nnyo sente mu bubi tunyigidde mikwano gyaffe tunyigidde nganda nana gwe oli eyo nga mu famire muneonamu omuntu omugagga tulema bamalako emirembe tubanyigidde olwokuba kojjawo batatawo omuto musabye simanga mpayo sente za business tazikuwadde omunyigidde tulema okunyigira abantu tulina kukola andi obanga okoze silence tajja tekitereeza nti buli agenda okukola alina okugaggawala kuno ku nsi teri fenafena tetukunda kuba bagagga alinjala mve mwavu abatalina kuba bagagga abamu twakkiriza nti waliyo abagagga nomanya kati nze layini yange bwenkoma wewono banfunyeyo ekyetaano kimmala wewookoma tetusobola kubalansinga ebyaddala mulina okubaamu abaavu mulina okubaamu abaavu ennyo ate saagala mbabeemu anti toyagala naye mukama yakutegekera nga olina okubeera saagala mbabeemu SB4 nange njala njogeko nvuge ku mmotoka ebbe ogenda ola musajja nga ali mu mmotoka n'ogitunuulira anti kati which means Illuminati eganye kati ogenda kusigala kubba kati olaba olwanirisembe katonda weekuteeka ogenda n'ovuga n'oyingira amaka g'omugagga n'ogamba naye bano we bazaalibwa okubeera obulungi ffe twazaalibwa kubonaabona enyuma etula ng'omuntu mamoto kati apaakinze nga 8 ayina Benz ayina TX ayina V8 ayina Subaru ayina kika kya motoka kyonna kiri awo kipaakinze gwe neyo okuvuga Uber togiina tolina kiri wagamba naye jangu kuweera akamotoka okuvuga Uber ogenda sala magezi kyobifuna yensonga emu lwaki nanonyeze namba SB4 nenjifuna tobisuubira wange nange sibirina mbaako umalo obirina kamada sibirina era nze obanga ogenda bifuna wange SB4 owedde SB4 bano abantu bagenda otulaba banjawulo kati bakubbye mulimu abaagaliza mulimu abataagaliza mulimu ab'ekisa mulimu abatalina kisa mulimu abagagga mulimu abatayina osubira nga bakolabye mwogera kufuna omuntu agenda obikuwa kwasi before media tugusa ensonga tuteka mwaka sente batamalandi sanzi mama fina agenda limpa genda yo ewatamalandi sanzi bafire kalonda yenna bagula n'okutunda ebintu bikozeeko abikyali mu mbeera nnungi gwalina kyagala okutunda amatuukire naye gwe alina kyayagala okugula abatuukire babita batamale sanzi pamwe nafe abaziwa mama fina akulabula abaferewo ku TikTok okone ku Facebook twewala abafere mwe bali bangi ajja nakufollowinga kusinzira ndaga muntu abo bafere neche ndabeja abamu kye bafunyemu abafere abo ku social media bakoleddewo erinnya baba postinga videos ne bafuna zi likes nosanga ina viewers mubere bulungi mweyaba basebo ne banyabo mbalamusizza amannya mama Fina akwira abasawo b'ekinansi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde mama Fina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fina tajjanjabira ku Facebook, mama Fina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook
oyo mufere si maama Fiina. Media, yaffe tukuse ensonga.